سلامه وبركاته وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة في الله وفي العقيدة، أوصيكم بتقوى الله عز وجل. أما بعد، okusoka kwa byonna Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza abukeseza olwaleero ng'entunnunsi zaffe zikyavugira mu nyama zaazo. Tumwanjagire Allah jalla jalaaluhu atukuumire ekyengera eky'obulamu tusobole okukikoleramu ebintu ebigenda okubeera nga bituyingisa ejjana. Allahumma. Ekigambo ekyokubiri, ntwala omukisa guno okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala nate abukeseza olwaleero nga tuli abooluganda abasiraamu. Ekyengera ekyokubiri mu byengera eby'ebbeeyi oluvannyuma lw'ekyengera eky'obulamu, Allah n'atusiimira ekyengera eky'obusiraamu kya bbeeyi. Yagamba kuntum khayra umma, mwe ekibiina ekyasinza okuba eky'omulembe. Ukhrijat linnansi, Allah jalla jalaaluhu kyeyakwata ekibiina eky'obusiraamu n'akyanjulukusa eri abaana Adamu bonna, naye nga mulimu enkizo ssatu eziwerako. Njagalamu enkizo emu, yagamba ta'muruna bil ma'rufi. Yagamba nti mulimu omuteeko gw'abantu ogukoola abantu okubazza eri obulungi, watanhauna anil munkari, n'okuziiza ebikolwa eby'obonnefu. Sheikh mufassirun jalil Muhammad bun Kutubi bwe yatuuka ku tteeka eryo yagamba kullu balada, yagamba buli kitundu kyonna nga yakunu fiha arba, nga mulimu ebintu bya miteeka ena. Yagamba fa ahluha ma'sumuna min albala, abantu b'omu kitundu ekyo bagenda kuwona ebizibu ebigenda okuva maaso ga Allah jalla jalaaluhu. Njagalamu ekigambo kimu, yagamba wal mashaayikhu ya'muruna bil ma'rufi, basheekhe bonna ab'oku kitundu nga bakubiriza abantu ne babalagira okubeera nga beeyisa bulungi. Wenhawna anil munkari, ne baziiza n'ebikolwa by'obwononefu. Yagamba wayuharriduna ala talabi alilm, ne babeera nga bakubiza n'abantu okusoma ilmu. Kigambo kye tulimu kya bbeeyi, bangi abakyagala ne tebakifuna. Suratu Sajida Allah bwe yayogerako yagamba walaw shi'ina, yagamba singa nayagala la atayina kulla nafsin hudaha, nandifudde abantu bonna nga bali wansi wa buluŋŋamu bwa busiraamu. Walakin haqqa alqawlu minni, kigambo kyennyini kyakakata kuva gye ndi Mukama mmwe Allah, la amla anna jahannam min aljinnati wannasi ajma'in, ndi wakujjuza muliro jahannam nga nkuteekamu amajjini n'abantu bonna. Aadhana Allahu minna minkum. Saba Allah jalla jalaaluhu nga bwatukuŋŋaanyiza olwaleero wano, Allah tutaase ebibambulya by'omuliro jahannamu. Allahumma, kubanga tetujja kugusobola. Mu hadithi emu Nabbi sallallahu alaihi wasallam atwagala nnyo n'agamba laisa shay'un, tewaliyo kintu kyonna nga yuqarribukum ila aljanna, nga nze Muhammadun nga nabasomesa nakyo nga kigenda kubayingisa ejjana oba okubasembesa eri okuyingira ejjana, illa waqad amartukum bihi, okujjako nga nakikola ki, nakibalagira. Nagamba walaisa shay'un, tewaliyo kintu kyonna yuqarribukum ila nnaari, nga kigenda kubasembesa nakyo okuyingira omuliro, illa waqad nahaytukum anhu, okujjako nga nakola ki, nakibaziiza. So nabo kitya baddu ba Allah, buli bw'obeera wonna osabanga nnyo Allah sijja baneekeerabira, Allah atugabirire enzikiriza entuufu. Abaddu bali wano naye nga wallahi si basiraamu, naye nga basaala eswala. Ekyo mugenda kwekanga naye munzikirize enkole ki, nkyogere, nga basaala eswala naye nga tebalina kukola ki. Ffe twali ekalangala eyo ne Imamu Kasozi eyantutte kusomesa, naye mmala okutuuka ku lyato, kapiteeni w'eryato yatugamba ekigambo ekiri, n'agamba kuno kuyinza okuba nga tekuwerako bantu bana abagenda okukola ebikolwa biki ebirambulukufu. Nenziramu ne mubuuza, atugamba si musiraamu. Nenzuka ekigambo kya Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha la yansuru hadhihi al umma, Allah agenda taasa umma y'obusiraamu ala yadi rajulin kafir, ng'ayisa ku mukono gw'omuntu atali muki, atali musiraamu. Musajja yogera ekigambo ekinene. Naye tugenda okwetegereza ennyo ng'emabega wali Abdulmulasi n'abantu abalala nga bagenda kumansula kuyimba n'ebikolwa bwe bityo. Abamu nga bagenze ku shiriki, waliwo abakyala babeera ku booth house awo. Allah jalla jalaaluhu abasaase emikwano gyaffe naye babeera nnyo mu masabu. Allah subhanahu wa ta'ala abasaasire bannaayi, baffe tukolerawo mu kikuubo ne kwaliwa paaka tubamanyi. Era kugamba Seeka Shafiiki, embeera zange nkimanyi Allah jalla jalaaluhu yatuwa emmaali, n'ebigambo bino guwulizaako omuzindaalo.
ani ajjeko omuzindaalo naam nagamba embeera zaffe mu mbeera gye tuwangaalamu wallahi wetu tukimanyi Allah gyali ne tulina okukola ki tulina okwetambulirako ne tusirika nga tetulina kyakukola ki kyakuzzaako naye tumala okutuuka wakati mu nnyanja twalinnya mu mwezi ogw'omusanvu ennyanja eba ekoze eki ennyanja eba etabuse njukira disitulikiti kaadi w'emukono Sheikh Saziri Allah musaasire yaŋŋamba ekigambo yagamba omuntu yenna bw'aba ayagala okugezesa imaani ye ayina kutuula ku mazzi nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama nti omuntu yenna singa afiira ku mazzi singa afiira mu maki nga akimanyi nti tewali kyesinzibwako mu butuufu bwakusinzibwa okujjako Allah jalla jalaaluhu wallahi Allah jalla jalaaluhu amuttanga muki nga shahidi muki mujulizi kati tuluuka wakati mu nnyanja ng'emmeeri eyingiza Italia ekika kya Italia nga eyingiza amazzi bagafuuwayo gadda wabweru nga bwebbikira bwe bati bwevaayo naye nga bamanyi omukkiriza tatiisibwatiisibwa nakufa kwaliko omusajja mukulu ng'ali myaka nga 60 umma nabbi agamba mabaina 60 wa 70 wakati w'enkaaga neki wakati wa 60 n'ensanvu naye ng'omulimu gwagenda okukola baatugambye agenda kukola birthday naye bannayo omusajja yakaaba amaziga tuluka wakati embuuza omukazi nga bana bakola mu nnyonyi abawereza mu nnyonyi bate kati yali awereza mu mmeeri eyo ne mubuuza tubuzayo mayiro mmeka soko ngambe tubuzayo distance nga tubuzayo distance nyimpi kiringa ngo okuva wano Kampala paka Kiboga ne muga kati wacho ewe yogeze ebigambo ebyo nga ndabe wantu gye tugenda wala tokyalaba mabega tuli wakati mazzi bannaye ng'olina kwesibirira abasajja bali kuli bayina ssente ne bakaaba amaziga nga kuliko n'abatali basiraamu nga buli omu ali mugamba Mukama waffe Katonda tuyambe nga tali amugattako teri akola kitonde kyonna kirala wabula bali mukoolani Allah subhanahu wa ta'ala naye wallahi twatuuka ku lubalama lw'ennyanja omusajja omukadde yawa kapiteeni w'eryato $100 namugamba olina engeri gy'olijja eno eryato n'olizza eno nga libadde ligenda kukola ki omukazi gwe yali naye n'amwongera $10 ameka Allah yagamba mu Qur'an wa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ddin abantu bonna singa beebagala ku byebagalo ebibeera ku mazzi ne batuuka mu makkati g'ennyanja n'etabuka oba ku mazzi wallahi bonna bagenda kuwolekeza emikono gyabwe basabe Mukama Katonda abayambe naye falamma najjahum ila albarri kasamala okutuuka ku lukalu idha hum yushrikun batandikirawo gatta kwani kyovala Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab yatunga omulyango omunene mu kitabu tawhidi baguyita babu ma jaa fi himayati al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam janabata at-tawhid wa saddu kull at-tariq alladhi yusilukum ila ash-shirk tuziba buli kubo lyonna eritwala abantu ku shiriki sigwe mukolo nembadde nina kaisaawo tewali olunaku nabbi yajja ku kituuti okujjawo nga akingiriza abantu shiriki ne bid'a okuzula mu ddiini n'okubeera nga akola ki era naffe tutyo fa inna asdaka al-hadithu kitabullah wa khayra al-hadiyu wa sharra al-umuri wa kullu muhdathati wa kullu bid'ati wa kullu dalalati eyo nyini kingaze nti no mbimanyi kitegeeza nabbi tekola ki kati badduba Allah omukolo gwa leero buli omwaka akwatako ku muganda yamutole salamu biwajihi mbashasha mugambe nkwagala lillah omanyi mubadde munyiize kasitanda nko okogera ku bintu ebyo naye omukolo gwa leero tusaba Allah jalla jalaaluhu aguteekemu omukisa tusaba Allah jalla jalaaluhu aguteekemu omuki omukisa omukolo guno gulimu ebintu bya miteeke meka ebiri mulimu ekigambo kye bayita shukur nga twebaza Allah jalla jalaaluhu bwe tukyogera abantu basobola abamu tebakitegeera nga kiyinza okujja nga twebaza Allah ku byengere byakoze eki byatuwadde ng'ennyumba ekyokubiri nga mulimu omukolo gwe bayita aqiiqa gwe bayita batya aqiiqa ng'omukolo nagwo gwakitibwa mu mikolo gy'obusiraamu ng'omubaka Muhammadu sallallahu alaihi wasallama gye yatulambikira kale saakantu ako naye mu ddakiika enfundafunda ezitakyawera wadde ne 10 si bwe kiri 15 njagala nfunze ebigambo byange fi wajizi mukhassir mufunda obw'ekitalo ennyo nga njogera ensonga esookera ddala Allah jalla jalaaluhu balyogerako mu Qur'ani nkakasa bulungi suratu Ibrahim abakwata Qur'ani bajja kunzijukizaamu suratu Ibrahim yagamba wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana
la dhalumun kaffar. Jalla jalaluhu bali ayogera mu Qur'ani yagamba wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu, nabawe ebyengera mu bujjuvu byabyo nga mwabinsaba. Omanyi omu Imamu Razi bali ayogera ku nsonga ezimu kweyo aya yagamba waliwo ebintu bye tuyina nga tetubisabanga ku Allah wabula Allah bitusiimira busiimizi. Ng'obusiraamu wanani yasaba Allah obusiraamu? Ni Allah yagamba bugambi wa raditu lakum al-islaama bwakese enkyanga mbasiimidde obuki. Mutaba eri nabbi yafuba nnyo okubanga agatta wakati w'emitima gy'abaana Adamu. Allah yayogera ekigambo ekyo n'agamba walau anfaqta ma fil ardi jami'a, ne wandibadde osaddaaka byonna n'owaayo byonna ebintu ebiri ku ki, byonna ebintu ebiri ku duniya. Yagamba ma allafta baina qulubihim, yagamba ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum, tewandigasse wakati wa mitima gyabwe naye jalla jalaaluhu yamulaki Allah yagigatta. Nabwe kitabaddu ba Allah bwagenda okukeesa olunaku mu nnaku nga tuli abooluganda baki. Naye njagala mu kino ekigambo yagamba wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu, naye wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha. Omuntu yenna ne bwakeera ku makya n'abaala ekyengera kya wakitiibwa Allah emigaso gye kiyina yagamba tasobola kumalayo. Amanya abamu oba baseeka bavunula mu nzivunula etawooma bulungi ne bagamba nti wa in ta'uddu ni'mata Allahi, omuntu wabala ebyengera. Ni'ima tekitegeeza byengera, ni'ima kitegeeza kiki? Baali bategeeza bamanyi bamufassirina bagamba kyali kyengera nti emigaso egiri mu kyengera eki, ekyengera kimu ekigambo kino nakikakasizaawo ku bbira ly'ebwayise. Enkeera abaana baali bagenda mu UNEB nga bagenda kukola pepe enkambwe, ezimu ku pepe zikyasinze okubeera ne data history, European history 1789 French Revolution, abasinga mu bimanyi babisoma. Ne pepe eyo nga mbutuufu olina okubeera ne notisi nga mungi ng'ali mu mutwe. Ne Allah jalla jalaaluhu n'agezesa omuvubuka aba akwata akagaali atuuka mu bitaala n'agwa ku accident. Omukono oguwandiika ne gunuuka, gumala okunuuka bwe guti kyokka ne baguyungawo olweggulo ne bateekako roobu ne bakola buli kintu n'ekisoboka, enkya Allah n'aguzimbya ne gugaanira ddala. Kyesobola okukola yagamba nawandiikako linnya lyange, naye yagamba natunula emashariki n'emagharibi ng'abaana basaba answer sheets nga mpayo pepe nga ye talina kyakola ki. Naye yagamba awo wennyini we nategeera omugaso gwaki gwekyengera ky'omukono, nafuna obuzibu mu kulya, nafuna obuzibu mu isitinja emmanju, nafuna obuzibu mu kuwandiika, era omwana yasemba. Yakola ki? Yasemba. Kati baddu ba Allah byonna Allah byatuwadde, wallahi abaddu babikaafuwalira. Ne Allah yagamba innal insana, mazima omuntu la zalumun, omuddu mulyaza amaanya kaffaaru, ate muwakanyi wa biki. Omusajja omu gwe bayita Muhammad ibn Abdul Latif yali musajja mumanyi min ulamai rabbaniyin, bali abamanyi abanene. Bwe njogera ku bamanyi njogera ku bali abanene alladhina talamadhadhu ala ulama, abasoma ku bamanyi bali bennyini jibalu min jibali ilm. Yogera ekigambo kinegamba omuntu yenna ebintu bino bina Allah jalla jalaaluhu yeeyama okubeera nga mwana wattu agenda kukola ki, agenda kubituwa. Lunaku lumu nakibagamba ne bagamba, yagamba ud'uuni astajib lakum, munsabe ngenda kubawa. Ekyokubiri yagamba la in shakartum la azidannakum, bwe munanneebaza ngenda kukola ki, ngenda kubongera. N'agamba nti nno fadhkuruni adhkurukum, munjogereko ngenda kubajjukira ebbanga lyonna. Kitegeeza Allah teyeerabira. Naye omuntu yonna abeera ku Allah, Allah agenda mubeerako lubeerera. N'agamba wama kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun, Allah tasobola kupanishinga kibinja kyonna mu umma wallahi nga kikola istighfaru. Njagalamu ekigambo eki, baddu ba Allah twebaze Allah. Buli muddu yenna weebaza Allah jalla jalaaluhu, wallahi Allah jalla jalaaluhu akwongera. Allah akola ki? Kati tulaba ekyengera kino banne tuwangadde ku duniya, ne tuwangala ku duniya nga baddu bakola ne bakola wano abasajja nga bakulu, nsaba Allah batukumire bannaayi, naye nga tasulanga mu kimu kalina. Si bwe kiri banne temunyiga ebigambo byenjogera, kubanga guno omukolo sigwa nsaalwa, sigwa ki, sigwa nswala ekyo hasadu kale sakana, sigwa kusaalirwa. Barakallahu fikum. Kubanga Ibn al-Qayyim al-Jawzi yagamba wolabira omuntu ng'atandise okwonooneka, yagamba wolabira omuntu ng'atandise okukola ki,
okwonooneka amera ekirwadde kye bayita hasadu ensaalwa ezasookera ddala okukolebwa ejjambi eryasookera ddala okukolebwa mu ggulu ibirisi yakwatibwa ensaalwa ku kitonde Allah kyagira n'ezzambi eryasookera ddala okukolebwa ku duniya eryali wakati wa Kabil ne Habiru abaana ba Nabbi Adamu bameka babiri ne bakola ettemu kalesa akantu ako era bannaayi kati ate ensaalwa ezo zirimu emiteeko ebiri ku nsaalwa embi waliwo omuddu eyogomba ekyengera Allah jalla jalaaluhu kyeyawa omuddu kimuveeko kimuddire kimukole ki njagala muddemu tetuli mu jjuma kimuveeko kimukole ki kimuddire omanyi wentandika okukona ku nsaalwa abantu batunula wansi salaamu alaikum warahmatullah omuddu yeegomba Allah ekyengera kyeyawa omwana Adamu kimuveeko kimuddire kubanga Sheikh Uthaymin wali aleeta ekyokulabirako nga aleeta definition yagamba tamanni zawali ni'ima anil mahsud omuntu yenna eegomba ekyengera Allah kyeyawa omuddu kimuveeko omusajja omu yali mumanyi Luhaidani yafa nofa yagamba nti waliwo taarifu definition ya Sheikh al-Islam Taqiyuddin Abul Abbas Ahmed ibn Taymiyyah bwe yagamba nti karahatu li ni'matillah omuddu yenna okutamu ekyengera kya Allah allati an'ama Allahu anil mahsud Allah kyeyagabira ono akola ki gwe bakwatibwako ensaalwa ne babuuza definition kyesinga okuba enkambwe ne bagamba zonna ntuufu lwakuba eno ey'okutamwa nkambwe nnyo mbi nnyo mubeeramu ekigambo ekinene nti Allah si mwenkanyankanya mu kukola ki mu kugaba kalesa akantu ako Sheikh Walusimbi Muhammad ayina ekyokulabirako kyakuba n'abagamba okumanya Allah mwenkanyankanya omuddu yenna atambula n'agenda ku bbuca ewa Abdallah wali eri ng'ayina ssente nga mugagga naye nga bamugamba woogulira kanyama obulamu bwe bukoze eki bukomye nga tebamukkiriza kkalya omwavu n'ava eri Shafiki Muhammad n'agamba nti njagala kkalyako naye nga mu nsawo tayinaamu ki olaba Allah bwe yenkanyankanyiza gwokimanyi nze Allah we mutiira Seeka Isa abagagga basula tebeebase n'abaavu basula tebakoze eki bw'obuuza omugagga kiki lwaki temwebaka nti essaawa yonna abaavu batusalako okubba eki kyokka n'abaavu webabuuza nti tunoonya gye tugenda kujja riziki y'enkya olaba Allah wali omwenkanyankanya nsaba Allah atuggyeko obwavu banne obwavu kibi ejja nayo omwavu eri mu nsuubo ejja nayo omwavu eri muki era Ibn al-Qayyim al-Jawzi yagamba zonna endwadde 10 ze yaleeta zonna zeetoolera ku baavu kwata muganda omugambe nsaba Allah akuggyemu obwavu wallahi obwavu bubi kubanga obwavu era muwulize ekigambo kino okumanya obwavu bubi Sheikh Muhammad Sekadda ayina ekigambo kye yaleeta n'agamba omwavu ayinza oyimirira mu jjama neefa era yaleeta obujulizi gw'okuzza ekigambo kya Sekadda olina okuleeta obuki kubanga la yaruddu rajulu birrajuli bal yaruddu rajulu biddalil omuntu tumuzeeyo na bujulizi tumuzzeeyo na biki na muntu kale akantu ako kale ekigambo ekyo mukitegere obwavu bubi okumanya obwavu bubi ne nabbi yatukkiriza nnyo edduwa n'agamba Allahumma ayi Allah mukama wange inni mazima nze a'udhu bika neekesa neewogoma gy'oli min al-kufri wal-faqri Allah akutaasa obukaafu n'obuki era omusajja omu gwe bayita Muhammad ibn Abdul Fattah yagamba nti nno obwavu bwe butwala abantu mu bukaafu bwe butwala abantu mu buki bwe butwala abantu mu bukaafu Allah tuta bwe kibeera nga Allah akozesa ekigambo kye bayita nazi'u okumaamula ng'akikozesa ku mbeera bbiri yakikozesa ku bufuzi wa tanzi'u al-muluka bw'aba amaamulayo mu bufuzi omuntu gwe yateeka yamaamulayo bumaamuzi ekyokuli wabajjamu omuntu omunefu omwoyo yagamba wannazi'aati ndayira malayika esikambula nsaba Allah akikozese nga atuggyako obwavu amaamule bumaamuzi atwale banne obwavu bubi omwavu shukuru y'omwavu kubeera kwebaza Allah na adhikari si bwe kiri naye ng'ate ekyokubiri omugagga asobola bikola emirundi emeka yeebaza n'adhikari ekyokubiri n'aliisa ne ku mmere wa yut'imuuna at-ta'ama ala hubbihi wa yatima temwefuula mbu temugimanyi wa yatima innama nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaa twaliko emmende wajjajjaffe omusajja ku saidi ya maama nga bali mu kuteesateesa awo kati waliwo abantu abateesa nga tebalina ssente bunyega tugenda ntuleeta emiwogo ne baga gwe tokkirizibwa kuddamu kuteesa omwavu takola ki omwavu tateesa wallahi twebaza ebyengera Allah byatuwadde twebaza ebyengera Allah byakoze eki buli wewebaza Allah ekyengera kyonna kyakuwadde jalla jalaaluhu yeeye amagenda kukwongera Allah agenda kukola ki buli wewebaza kyengera ku kyengera ku kiki
naam ensonga gyensembayo yensonga y'omukolo gwe tuliko gwennyini gwe bayita aqiqa gwe bayita batya aqiqa lwaki tukusomesa tukola enteekateeka y'okusomesa kubanga tetugenda kulya mmere yokka waliwo singa tusomesa kati waliwo abantu betuzuukusa nga bamaze emyaka nga abaana bebalina bali myaka nga 3 nga tebabasalira nga ki aqiqa okategedde akantu ako gwokimanyi wano wetutudde waliwo abantu nga bazze emyaka 4 nga simusalira wa aqiqa nsaba Allah atufuule nga batusalira aqiqa temunyiiga ebigambo bino njagala tubitegeere ndera tubikole ki tubitegeere kyebayita aqiqa mu bufundafunda sigenda bisomesa kubanga tubiwulira naye njagala kuyisa mbuyisa aqiqa hiya dhabiha kyekintu kyonna ekisalibwa allati tudhbahu ani lmauludi ekisalibwa nga kisalibwa ono akoze eki azaalibwa imma mukazi imma muwala imma mulenzi kubanga ye Allah yabamanyi yagamba mu Qur'ani wama tahmil min untha wala tad'u illa bi'ilmihi wama yu'ammaru min mu'ammari wala yunqas min umrihi hatta ila akhir al-aya njala mu kigambo kimu wama tahmil min untha bali bavulula kigambo kyo bagamba bamanyi tewaliwo kintu kyonna kiwanirirwa mu lubuto lwa maama kakibe kikyala kakibe kiki kyonna Allah kyafulumizza imma kikyala imma kisajja kyekikulaga nti nno kirina osalibwaki abamanyi bakida bagambe batuuka ku nsonga eyo bagamba kiba kizibwawo omuntu okuzaala omusota era Allah yandikoze eki abakida bwe bagamba kati tuzze ku kino aqiqa tugisala kubanga nkola y'omubaka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ne basahaba ridwanullahi alaihim ajma'in bagikola okusima kwa Allah kube ku bonna n'amanyi abakulembere betujjako eddiini bakola ki bagikola aqiqa ennamula yayo sunnatun muakkada sunna enkakafu kabula kateefuuka ki ng'omuntu yenna alina okubeera nga akikola ng'alina obuki okumanya Allah atwagala nnyo nabbi sallallahu alaihi wasallam atwagala nnyo n'atuuka okuteekamu n'agamba tugisala yawmu sabi'i olunaku olw'omusanvu ekyokubiri bwewanga tofunye busobozi tugisala ku lunaku olw'e14 bw'oba tofunye busobozi tugisala ku lunaku olw'21 bw'oba tofunye busobozi wonna qadaru imukanika wonna funye obuki omwana awezezza omwaka 2-3 wonna wonnafunye obuki naye tulina okusambyasambyako abavubuka okufuna obusobozi bwa aqiqa nga okwata sente n'oziteeka mu galo haramu galo haramu tegeeza girlfriend galo kubanga relationship empanvu eyo mu busiraamu ebeera mu zina ebeera mu zina ebwenzi tekkirizibwa mu busiraamu omuntu wakasitaafu n'omukyala ayogereze agenda akole ki awase kale sa akantu ako kati abalina asalibwa aqiqa omulenzi n'omuwala omulenzi shatani embuzi mmeka oba endiga mmeka omuwala ndiga emu oba embuzi ki oba embuzi emu naye tutekedde okusala ng'ebintu bye tusala nga bisanyusa Allah jalla jalaalu si kumala gasala n'ofunayo akaki omanyi omu bwe yali ayogera ku nsonga eno yagamba era Imaamu Abu Hanifa ekigambo kino yakikubizanga nnyo nga waliwo abantu abasala aqiqa ku mulembe gwe nga basala obubuzi obuki n'abasikira ekyokulabirako kiyasanga omusajja ng'ali mu kubba ttunda yajja n'asomesa sadaka mu muzikiti amala okisomesa bwe bati ne wavawo omusajja n'afuna imaani eya waggulu n'agenda mu katale ettunda bw'amala okubba ettunda n'ajja n'ali saddaaka kati n'amulaba n'amugamba ki ky'okoze n'amugamba anti nsaddaase bwe nsaddaase bwe nti Allah mpadde birungi 10 nenfuna omusango gumu Allah n'agunjijako n'esigaza ebirungi 9 obadde ogamba ki olaba kyova Allah agenda kwokya nnyo abamanyi akubuza nga akubuliza ku bujulizi gwokimanyi ekyo akubuliza ku bujulizi kubanga ye aleeta bimukola ki bimufevalinga kani amugamba inna Allaha tayyib Allah mulungi la yaqbalu illa tayyiba talina kyakkiriza okujja nga akkiriza ki Allah aqiqa gyayagala nga nnungi kyova ne wali mu suratul Baqara ensolo gye babagamba Musa gye yagamba bali okusala nga tasurru nadhirin esanyusa omuki tulina okusala ensolo ng'esanyusa omuki esanyusa omulabi kale si akantu ako hikima ki eri mu aqiqa amagezi ag'ekika ekyawaggulu omuzadde okwebaza Allah jalla jalaaluhu ku kino kyamukoze eki ku zadde lyamuwadde kyova abamanyi abasinga jamahiri lfuqaha abamanyi bonna beegatta ne bagamba omwana ne waaba afudde tumusalira aqiqa lwaki waliwo abatasobodde kuzaala nga Allah yabafuula nga baki bagumba kale si akantu akwadde nkimanyi teri asobola kukola ki
teri asobola kumusalira kubanga abayina kye bayita hiqidi ennugu agamba Allah omwana amututte ate musalira akika seekolaba kisoboka n'agaana naye nga tusobola okukola ki tumusalira akika kwebaza Allah gwe nakuyambe n'akuwa n'afa ogamba nafiisaayo naye waliwo abantu nga talina ki talina wadde n'omwana. Ekigambo ekyokubiri kyensembayo emigaso gya akiika mingi naye njagalamu emigaso ebiri. Ekisookera ddala akiika eno tahmil aqiika almawludu min ashayatin. Bannaye basiraamu wano buli omu yeetegereze akiika eno ekintu kyeyamba Allah jalla jalaalu agisizaako ekuuma lino ezzadde erizaalibwa okubeera nga lirina shayatin. Jukira waawo abaddu abasinga babeera mu ibaada edduwa tebazisoma. Seeka si bwe kiri musajja yakubya Seeka Uthmani ng'obi essimu nga tuli mu kikomera eri gye nali mpangise wa Seeka Uthmani ng'obi aga Seeka Uthmani ng'obi shaka na duwa jimanyi sawa 8 ogw'ekiro duwa jimanyi namuga duwaki musiraamu kiyogera mpola duwa jimanyi Seeka nagamba omusajja Seeka Shafi musajja obaba muyingiridde namugamba kiki namujja kesi mnadamu yankuyo Seeka namujja kumakya tuwa tuli ku subu ya mukubi esimu namuga andi Seeka nawasiza nadde nkubuza duweeri namugamba kati omuntu yenna mimman la yata'allamuna din ku bantu abatasobola kuyiga ddiini mulimu gwe bayita almustahi w'amansonyisonyi. Obusamu bukkiriza ensonyi alhayau shu'batu min aliman ensonyi kitundu mu bukkiriza wabula amansonyisonyi gakola ki buuza ekibuuzo kyoyagala kasito kibuuza mu mbeere ki namugamba kati wagijjukidde nti najjukidde wasomeddwa ki bisimillahi majriha wa mursaha inna rabbi lagafuru rahim. Edduwa yakwebagala kidduka eyo kyokka edduwa yawali eri basoma batya ndoza kyali kidduka kyova Seeka Nkati abagamba omusiraamu ateekeddwa okuba well prepared. Bismillah allahumma jannibuna shaitan wajannibu shaitana ndoza olawe musiise temugimanyi kali bakugambye gyosala akiika kubanga edduwa teyaliiko ki teyaliiko dduwa oba nfuna bulungi kyova olaba wallahi tuzaala abaana abaliko shayatin byebizibu byetuli mu kufuna mu umma byebizibu byetuli mu kukola ki mu kufuna mu umma. Gwokimanya abaana kuva buto baliko shayatini basiraamu baliko zisitaani nga mpitirivu era abazadde baffe abasinga abamu kubatudde wano mwina abaana bannaye be mutwala nga mubatwala mu mbeera bbiri. Tulina amasomero nga gayina the theology part Islamic theology even the secular side abasoma oluzungu n'abasoma ki n'abasoma egundi nga omusiraamu yenna kirungi nnyo omusiraamu okubeera ne both sides side ya secular ne theology part ey'obusiraamu. Naye wallahi abazadde balina embeera eno akwata abaana n'abatwala mu masomero ne basoma luzungu lwokka bwe balabanga ekyana kirina nnyo eddalu n'effujjo nga bakijjo nga baga genda ew'omuwalimu kati ekyana kituuka eri ew'omuwalimu nga kisoma nekitandika osoma irimu nekibeera kiseeka naye ngaekyana kibbi kikuba butayimba kyova owuli ebyo ebyana bitunda emaali y'obusiraamu bibba zaka bikola bitya bwe bityo oba nfuna bulungi bane bino ebigambo njogera byange temukola tafsiri temukola tafsiri. Abaana babeerawo nga akuba akatayimbwa omwana mwezi naye nga bagamba Seeka bagamba ki kati abaana tubeere ne ikhlas tutwale abaana abalungi basomese ki basome eddiini basobola okusomesa eddiini ya Allah jalla jalaalu. Kale sa akantu ako ensonga gyensembayo akiika omukolo guno gwa akiika mugaso ki gwe tufunamu sabiru liyanaala almawlud omwana ono bwasobola ekkuba omwana ono lyasobola okufuniramu adduau lahu min annas edduwa okumusabira okuva mu bantu min alkhairi wassalahu walbarakatu fi hayatihi kulliha okufuna obulungi okufuna emikisa n'okulongoosa abaddu bakuŋŋaanako bwe bati basaba ku Allah jalla jalaaluhu wallahi Allah ezzadde lino aliteekemu omuki omukisa. Kale sa akantu ako nsaba wakitiibwa Allah ku nsonga zino Allah jalla jalaaluhu atufuule abaddu abagenda okubeera nga basalira abaana baffe aqiiqa abaddu Allah jalla jalaaluhu tufuule nga tulina okwagalana basiraamu. Allah atuggyemu okuzuula mu ddiini Allah atuggyemu okumugattako Allah subhanahu wa ta'ala atuwa obugagga obulimu omukisa. Allah asaasule baganda baffe abali mu Palestine. Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba wakitiibwa Allah tuggyeko obwavu nga amaamula bumaamuzi. Nsaba wakitiibwa Allah ffenna abali wano Allah atuwe ekisa mu mitima gyaffe. Allah atuggyemu ensaalwa Allah atuggyemu fitina atuggyemu ennugu atuggyemu okwekuluntaza
atugjemu okwewulira, atugjemu obulyazaamaanya, atugjemu okubeera nga tukola buli zambi lyonna nga tulikola ku bitonde. Allah subhanahu wa ta'ala tusaba atufuula abaddu ebbanga lyonna nga tulongoosa, atwejjana nga tatubaze. Omwaka guno Allah tukolere enteekateeka ezitutwala ku umura ne ku hijja. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh. Erinnya lyange nze Sempala Shafiki Muhammad Kimuli, ndi mutabani wa Sheikh Walusimbi Muhammad antudde emabega, ndi muzzukulu wa Jamada Garwana, ndi muzzukulu wa Hasani Lukambagire, ndi muzzukulu wa Ibu Kabambwe, nva musigala Sempale wa Bulamba mukasole ka Walusimbi ebakka. Omanyi lwaki mbyogera ebyo? Bwe ntandika okwogera ku gundi biri gundi shiriki ne bidi abaga abo Bunyarwanda, siri Munyarwanda, siri muki era mukadde wange yaliwo. Kasa al ma'ruf la yu'arraf, ekimanyikiddwa tebakikola ki, tebakimanyiza, temumanyi. Buli omu atoye ku muganda essalamu.